نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على كل نعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، atumtenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah sokusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wamu ne ku bamugoberera bonna okutuusa ku lunaku olw'ekiyama. Abooluganda abalungi, tugenda kuggulawo omusomo gwaffe nga tusomesa ku hathu ala al-amali min al-aqwali al-ulama. Tujja kulaba ku musomo ogukubiriza abantu okukola, nga tulaba ku bigambo by'abamanyi, ebigambo ebikubiriza okukola, nga tutunula ku bitabo byaffe ebisinga okuba nga byakukola, ng'ekitabo ekisooka tugenda kuba nga tulaba kyekitabo kye bayita al-hathu ala tijara wassinaa wal amali. Ekitabo ekyo kyatungibwa omumanyi ayitibwa Abubakari al-Khalal rahimahullah. Then n'ekitabo ekirala kyetugenda okujjamu n'ebigambo byetugenda okulaba leero luno, ekitabo bakiyita Islahul Mal. Ekitabo ekyo kya omumanyi ayitibwa Ibuni Abi Dunya, Ibuni Abi Dunya, ng'amanya g'amatuufu ayitibwa Abdullah buni Muhammadi buni Ubaidi buni Sufyani. Omumanyi oyo yali wa Baghdadi, era ng'omumanyi oyo yali omu al-Qurashi al-Umawi, ayitibwa Abdallah buni Muhammadi buni Ubaidi buni Sufyani al-Qurashi al-Umawi, maulahum al-Baghdadi. Tujja kulaba ku bitabo ebyo, Islahul Mali n'ekitabo ekiyitibwa al-hathu ala tijara wassinaa wal amal ekya Abubakari al-Khalal rahimahullah. Leero luno nga tuggulawo omusomo guno, Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiza mu Qur'ani ayogera ku nsonga y'okukola. Waliwo ayati mpitirivu, naye nga aya gyengenda okubeera nga nkulembeza omusomo gwaffe ye aya esangibwa mu suratul Mulk, nga yagamba nti huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dharula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Yagamba mu aya eyo nti huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dharula, Allah subhanahu wa ta'ala yoyo nyini kubeera nga abafuulira ensi eno nga eteredde entende. Famushu fi manakibiha, n'atulagira nti kale bwe mutyo mutambule mu bunyomero bwayo nga mugenda buli mu kasonda k'ensi eno, wakulu min rizqihi, mulye riziki yayo. So nga tukubiza kubeera nga tunoonya riziki buli mu nsonda yonna w'ogiwulira. Era ekigambo nabbi waffe Muhammad yabeera nga atukubiza, naye atugubiriza okubeera nga tukola. Hadithi ya Abi Huraira gyagamba nti ma akala ahadukum ta'aman qattu khairun min man ya'kulu min amali yadihi. Yagamba nti teri alya mumwe afuna kakulya kuba n'akalya nga kalungi, kabe katindi katya ne kamuwoomera ne kaba kalungi gyali okusinga omuntu alidde mu mikono gye. Era n'amaliza hadithi agamba nti wa nabiyyu Allahu Dawuda kana ya'kulu wa inna nabiyya Allahu Dawuda kana ya'kulu min amali yadihi, nti era mazima nabbi wa Allah Dawuda alayhi salam yali alya emmere, yali alya nga byali abijja mu mikono gye. So ku nsonga y'okukola, ekigambo kyengenda okulembeza kyekigambo kya Ibn Umar radiyallahu anhuma. Ibn Umar ayitibwa Abdallah buni Umar, Allah bombiri abasiime. Yagamba nga asomesa abantu be, yabagamba nti idha lam yarzuqu Allahu fi baladin falyatajiri fi baladin ghayrihi. Yagamba Ibn Umar radiyallahu anhu, Ibn Umar agamba mu bigambo bye nti idha lam yarzuqu Allahu fi baladin, singa
sente zigaananga oba singa Allah alema okugabira omumumwe fi baladin mu kitundu oba mu kifo w'abawangalira. Ibn Umar yagamba nti falyatajiri fi baladin wa gairihi, kirungi abeere ng'agezaako mu kitundu ekirala, kirungi nnyo agezeeko okusuubulira ewalala. So mu bigambo bino yagamba nti singa sente ziba zigaanye mu kitundu, towoozanga ebyomunze sente zagaana, ebyange Allah yamanya alhamdulillah la bwatyo bwe yangerera. Ani agamba bwatyo? Yagamba nti idha lam yarzuqu llahu fi baladin, idha lam yarzuqu ahadukum fi baladin falyatajiri fi baladin ghairihi. Yagamba nti singa omumumwe riziki egaana, singa Allah agaana omugabira mu kitundu w'abawangalira baba akoledde, kirungi agezeeke awalala. Kitegeezaamu ekyokulabirako, singa riziki eba egaanye Mubende, gezaako e Mukono. Riziki egaanye e Kampala, ddayo mu kyalo gezaako e Iganga, gezaako e Jinja, gezaako e Busia, genda ku Bodole, gezeeko okubeera ng'onoonya riziki. Hatta niweba nga egaanye mu nsi ng'e Uganda, okkirizibwa ogende e Saudi oginoonye, ogende e Dubai onoonye riziki, ogende e Sudaani, ogende e Ethiopia. Ng'abantu olaba saati n'abagenda e Dubai, abagenda e Qatar, abagenda e Jordani, kye bakola kituufu era kyakubirizibwa. Singa riziki eba egaanye mu kitundu, kati nga wano e Uganda egaanye, gezaako genoonyeze mu kitundu ekirala. So tugenda kulaba ebigambo ebyo kimu kimu insha Allah tabaraka wa taala. Ebigambo ebyo byenjogera ebya Ibn Umar obisanga mu kitabo ekiyitibwa Islahul Mali ku safaha ya 77, ejja kusangibwa ku peegi ya 77 mu kitabo ky'ebita Islahul Mali esha Ibn Abi Dunya. Ojja kusangako ebigambo ebyo. Abaagala okusoma ku bitabo mugezeeko musome ebitabo ebyo mulabe ensonga y'okola. Insha Allah tabaraka wa taala tugenda kulaba ekigambo ekyomumanyi omulala yenna oba Ibn Mamba olunaku olulala. Olwaleero tujja komaawo nga mbakubiriza okubeera nga tukola, tuleme kubeerawo nga twagala byabwereere n'okusabiriza byonoonya amanya g'abasheekh bangi. Abantu bangi ebitiibwa babifiiriddwa lwa kunoonya sente, batuuka n'okusaba sente zitali mu makulu. Nagamba twagala bwe buti naye nga tewali byagenda abikozesa wabula okwagala okulya n'obutaagala akola. So mbakubiriza okubeera nga tukola nga yensonga hafu alamaali ezimu ku topika ekyasinza okuba enkulu era ez'omugaso mu busiraamu bwaffe buneeno. So mwenna abampuliriza mbakubiriza okubeera nga tukola era nga tugezaako nnyo okubeera nga tetubeera bantu abalemereddwa. Omuntu abeerawo mu nze byagaana, nagezaako laba nagulawo bizinesi. Hatta bizinesi nebanga gy'oguddewo yeegaanye, gezaako bizinesi ndala, ddako mu birala. Obusuubuzi bugaanye, gezaako obusomesa. Obanga olina mu khibura experience oba knowledge ku nsonga eyo, gezaako ekirala. Olaba kino kigaanye, gezaako ekirala. Tobeeraawo n'ogamba oti nze byagaana. Dda mu kulima, lunda enkoko, lunda dda mu bulunzi, obeere ng'ofuna sente. Naye wonaabeeraawo mu nze byagaana, Allah yangeera, ekyo twakigaana mu busiraamu kikkirizibwa. Kyova olaba omumanyi waffe yatugamba nti idha lam yarzuqu llahu fi baladin falyatajiri fi baladin wa ghairihi. Singa omuntu Allah riziki eba egaanye okubeera nga agabira mu katundu oba mu kitundu oba wangalira, idha lam yarzuqu ahadukum fi baladin, agamba nti gezaako mu kitundu ekirala. Hatta ne bizinesi bw'otobeera ng'ozisengula, va wano dda wali Kampala egaanye ddako ewa Kiso, gezaako e Mubende, gezaako awantu awalala wonna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.